Yes, for Eddy TV Banilizza kade kano mwasibye mutya muri mutya ngenda kubasaba musubscribing ate munyigene kade for Eddy TV jimbani updates eziba tambula mbana amawuli agaba trendinga okwetola eggwanga Uganda bagamba nti muli bakabi nnyonnyo okubanga mugi following bagita for Eddy TV updates mbana zo eziba trendinga amawuli mbana go okwetola eggwanga Uganda. Eddy Kenzo munange yagenzeeko n'akyalira ku baana be eyo Maka ga Rema Namakuula yabasinkanye badde ne Eddy Kenzo jukira Eddy Kenzo yomu kwa mikwano gya Rema Namakuula abakola ki abamubeera ku lusegere mateeka ebiseera singa bagamba nti bw'osanga Eddy Kenzo nga talina Rema kiba kizibu era mubako kiddo ndozo walingira munange yabasisinkanye munnaye Ewaka wa Rema Namakuula. Tuna information itambula kiraga nti yakoze ki yabasinkanye waka ewa Rema Namakuula ne Dr. Hamza. Eddy Kenzo ni Dr. Hamza tewali mbeera yonna nga bannayuganda abasinga bali bakola ki bwe bali bakyagala bali bagala Eddy Kenzo wasanga Hamza muyisemwawo enzibu amuyisemwawo zima okota abasi Uganda baagala entalo ate baagala ebyononese. Eddy Kenzo yabigana ne Rema yabigana era Rema tayisanga mu ggaali Eddy Kenzo era akyamu ekitiibwa nga taata w'abaana be. Eggaali yagano gimuyisaamu nga bannamawulire bali bakola ki bali bagala okubanga bakola ki bakimuteekamu. Rema yakigaana baagala Eddy Kenzo baba musanze amwezima okota ngazi yasabula kasuku. Eddy Kenzo yabigana era bamukwano balinga blaza na blaza era Eddy Kenzo amuyita my blaza abasinga omugambo gwo batandika ogusala nga bagamba nti Eddy Kenzo ne Hamza kyeka bakola ki bagabana Rema Namakuula. Munange si bituufu. Abasinga balowooza nti bannange oli bwakyawo omuntu walina kumufuula mulabe we. Nedda gwe toba na buzibu naye tomanya ayinza okwekyusa n'akola ki naddewo munnaye kisobokera ddala n'akola akaddanyuma naye abakazi abasinga tebagala kukola kaddanyuma okudda emabega ekyo kizibu naye munange omukwata mpola gwe mufule mugusiga nga omufula mukwano gwe nkobadde abeera akola ki aba yawukana tomanya abakazi nga bakyukakyuka balinga mbeera ya budde tomanya ayinza okukola reverse n'akola kinadda. Era Eddy Kenzo omusajja watu talina buzibu era abaddeyo n'akola ogwo n'abasinkana nga bw'olengera ne Eddy Kenzo yabaddeyo nga bw'obalengera Rema Namakuula yabaddewo babaddewo family yabadde nene nnyo nga bakuŋŋaanya nga balinawoko kapate bayaddewo ne kapate babaddewo abantu nga bawerawerako. Eddy Kenzo Rema wamusanga nga beebuuza Hamza wamusanga nga beebuuza ndoza mwabalaba nga beekubisiza ekifaananyi. Rema tekirabamu buzibu wadde n'akamu. Abasinga Eddy Kenzo bamulabanga weewe bamulabanga omugwagwa naye si mugwagwa ssebo yeno enkola ey'omuntu eyakuzibwa omuntu ategeera. Abasinga bo bakiraba bubi naye nga tewaliwo mbeera yonna mbi tewaliwo mbeera yonna nkyamu. Kyakola kituufu Eddy Musuuza kyakola kituufu. Bannayuganda bo bagamba waapi ebyo bisajja yabiroga bagamba ssebo Rema yakola ki yaloga Eddy Kenzo kussa ne Dr. Hamza olw'okubanga bakola ki bakoperatinga bakwatagana kale bakolera wamu kale katabi wajja binaggwera bagita for Eddy TV subscribe ate nyigene kale nga Eddy Kenzo yabaddeyo nako regulo era ngabonange pate yatambudde bulungi nga bwengera ebifaananyi ebyo Eddy Kenzo nga kapitalinga ekifaananyi nga bakuba ekifaananyi. Rema Namakuula yabaddewo ku pate ng'akola ki ngagamba ng'ayita mbagenyi ng'ayita mbagenyi ababadde bazze ku pate yabadde nga family pate. Eddy Kenzo yabadde Eddy Kenzo munene Rema mubalanga wa family. Yes amubalanga wa family era abasinga abaddewo bonna abadde ba family ku pate eyo. Akati mwabasala omugambo mwabamanyi Rema Eddy Kenzo akyamutwala nga taata wa mwana we. Abakazi abasinga balowooza nti buli muntu wa mukyawa bajja kola abalina kumulabanga mulabe we. Nedda Rema Namakuula bye yakola ki yabigaana. Bagita for Eddy TV kibeera bulungi.